Tuganza mitundo ye Masaka wabadde enteekateeka ez'okusinkana abantu ab'enjawulo General MUHOOZI Kainerugaba munnaffe akuvunaanyizibwa ku kisinde ekya Patriotic League of Uganda olunaku olwajja olw'omukaaga ate yasinkanya abantu ab'enjawulo olunaku olwokutaano yasinkana Namungi w'omuntu ate ejjo yasinkana abantu ab'enkizo abatonotono okugenda maaso okubannyonnyola ensonga z'ekisinde kino era katulabe be yasinkanye n'obubaka bwe yabawadde. DJ tuwakayimba DJ ku Lwokutaano nga 15 March kyayitiridde ku Masaka Liberation Square. General MUHOOZI Kainerugaba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga bwe yeetabye mu bbalaza eyasoose eya Patriotic League of Uganda PLU nga yeeyubudde okuva mu MK movement. Viva 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 MK! Viva viva Uganda! Twaniriza muganda waffe mukulu waffe General MK! Eggulo General MUHOOZI Kainerugaba yasisinkanye abantu ab'enjawulo ku Masaka State Lodge nga bano bankizo mu ggwanga okuva mu districts ezikola Masaka eyawamu n'awalala. Aba Patriotic League of Uganda basiimye akensuso Salt Media okuweereza obutereevu ebyabadde Masaka watali kusirisa okusinziira ku Mike Nwagira Toyota. Gara kukakasa nti omukolo gwe twafunye ejjo tegubeerangawo gwabadde mulungi nnyo tetulina kintu kyonna ekibi kyonna ekyalabiseeko. Salt Media yeya ekifaananyi kati kino kyemulaba ekitambula be basobodde otuweereza ekifaananyi ekyajjayo kye twakoze era ekifaananyi ekyo tekirimu kyonna nti bino byayita nti edited no kyekyo kifaananyi kyabadde ku liberation grounds ejjo. So mbakakasa nti Salt yakoze omulimu omutuufu gwe yabadde alina okukola ate yagutuusiza bulungi era mbeebaza kuba nti abantu bonna mwasobodde okubatuukako mwakoze interviews n'adde mbalaba nga ndaba abantu boogera ebifaananyi birungi n'ebiri ku social media byonna ate nga byamu ebisinga. Baasimye n'omusumba Aloysius Bugingo okussa ettoffaali eddene ku Uganda mu bigambo ne mu bikolwa. Mbutuufu nebaza nnyo Pastor Bugingo guno omutima gw'oyina gw'olaze ensi manyi kubeera na TV kirala nalina okuwagira ate kirala weebale okubeera n'omutima ogwewaayo era bw'ogenda kubala mu TV simanyi government singa badde esasula coverage eno simanyi zibadde sente mmeka ndowooza kati kuva lweyatandika bala ne biliyoni yaweze so weebale n'okubeera omutima ogwagala ensi yo eno ensi si yamulala ensi yaffe so okwewaayo n'ogenda buli kimu kyonna n'ogamba buno ngenda kuwa live nga tebampadde na 10 kintu kikulu nnyo weebale okwagala ensi yo weebale n'okusomesa abantu okukola bayibuli egamba atakuleta alyenga. N'abalala baagasse eddoboozi okusiima Salt Media okutuusa ku bantu ebyabadde Masaka watali nkeka. Salt TV tubeebaza kuba nti omukolo guno gwonna ebbanga gubadde kutambula tubadde tubeera nammwe okuva omukolo gwe twatandika okutuyamba okukola mobilization era twebaza muganda wange Pastor Bugingo omanyi mwana muzaale wa wano ffe gye tusiibe buli kadde abaatuwa ebyokulya n'enjiri ennungi era tumwebaza okubanga ataakumye n'omumuli mu kitundu kyaffe kino be bamu ku ba senior citizen be twebuuzaako ensonga zonna naddala ez'ebyenjigiriza ez'omwoyo wamu n'ez'ebyobufuzi musajja munnabyabufuzi nnyo era tumwebaza era nasanyuse nnyo namulabe ku mukolo ne tumuteera ddala abantu bamulabe bulungi ebifaananyi ne bivuga era bannamasaka baasanyuse nnyo omulaba. Era Salt TV Pastor Director nkubuulira tuuse eriise George ku bantu boolaba omuntu okulaba obukozi bw'omuntu obutunulya ku gurawundi kitegeeza abaana abaakoze mu Masaka njagala obatunulire nga ate babadde tutambula nabo nga Jonathan Namaji nga ttiimu yonna abaana abo mbeebaliza ddala ekyamazima si bawana na basuusuuta wabula neebaza kyendabyeko kye bakoze abaana abadde batambulira mu mbeera Salt TV nga tutambuza ekintu kya General MK PLU Patriotic League of Uganda. Robert Rwakandali akulira okusagula obuwagizi mu maka ga President yetegeezezza nti bannamasaka balaze obuwagizi eri gavumenti. Ogamba nalabye essanyu eriyitirivu era mu butuufu General Kaguta Museveni nga bwe mbagamba bulijjo President Kaguta Museveni akyalina amafuta mu butuufu temukigaananga amafuta President Museveni akyagayina bw'obeera n'amafuta ekitegeeza n'omwana gw'ozaala nago gabaga muyiikira. Nalabye essanyu kuva Rukaya ng'abantu engeri gye baaniriza General Kainerugaba MUHOOZI nasalabye essanyu liyitirivu bannamasaka ate yagenze kutuuka mu Masaka nga mu butuufu asanze ebintu ebisinga byonna General Kaguta Museveni bintu byonna bikole. Enguudo zonna nkole zibadde ennungi obutale buzimbiddwa puroguramu za gavumenti zonna zitambudde bulungi Masaka kugamba babadde na ssanyu
okwaniriza General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa president we Dr. Museveni omuntu wabata kwagala tasobola kwagana mwana wo. Mu kwogera kwa General Muhoozi yakonye ku byenkulaakulana okulwanyisa enguzi entegeke eri abalunzi ate nettu eri bannabyamizannyo nga batereeza ekisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Elect people who will help the President Museveni, and will not be a problem for him. Mulonda aba abantu abagenda okuyamba w'ekitibwa President Museveni era aba batagenda kumufuukira kayinja mu ngatto. On wealth creation, I would like to thank the people of Greater Masaka for engaging in coffee farming. Ku Lwomukaaga olw'eggulo, General Muhoozi yatuuse ku kisaawe ekya St. Henry Kitovu ng'abantu babadde nga abatemezeddwako nti ajja. Ku kisaawe abaana b'amasomero n'abalala bamusiibudde n'alinnya ennyonyi okweyongerayo. Salt Media tuwombye olugendo lwa General Muhoozi e Masaka bwe tuti. Byatumwebaza Godfrey, Edin Subuga ne Munnamasaka Mukisa Ronald Salt TV Omunyo.